Yes, hele. Tutandika butandisa tendete. Okuva mbanda mfaba Kingston Productions. Iranga basangu bachirika bulungi nnyo. Entandikwa filime egenda maaso mpola tosande kuleka ndio subu entandikwa akifaananya. Nga bulijjo zigenda mu Majestic Plaza level 5 eduuka liri namba 8 Otsubula era nga ge maka g'ebinna Uganda. Tutandika butandise songa bannaffe aba Igwe Creative Management Group Incorporated etandika butandise tugenda maaso mpola tosande kusubwa entandikwa akifaananya egenda maaso mpola Ghost title ekyatandika butandisi era tugenda maaso n'ekifaananyi wamu ne bannaffe aba B Squared Film Production wamu ne bannaffe aba Igwe Creative Management era nga beegase okutuusako firimu yaabwe ey'omulembe. Eno tutandika ntandike bagamba ni waliwo kabaka omu eyali alina ebbula ly'omwana era yagezaako buli kimu kyonna kyasobola okuleka ndi afunayo oluzaalo ne lubula. Yayiiya nnyo okuleka ndi ayambibwa wabula omu ku basawo be yalina mu lubiri yafuna eddagala era bw'atyo kabaka n'afuna oluzaalo. Olubiri lwonna lwasanyuka nnyo wabula enfaanana y'omwana yali si ya bulijjo. Ekyali ku ntandikwa tugenda maaso wano nga batugamba ebiseera byagenda biyita ng'omulangiro yali azaaliddwa bamutuma erinnya lya Mukaabya wabula akula oluvannyuma yatandika okutta abantu abanywamu omusaayi eyamunyiizanga nga gwagenda maaso n'okutta. Kale nno kyazuuka kandi balina okumulwanyisa era bamusiba ne balowooza ni buli kimu kiwedde wabula oluvannyuma omulangiro ono n'atoloka n'abeera wa bulabe n'okusinga we yali wabula era yaddamu n'akwatibwa kabaka yabuuza gye bayinza okumusibira. Waaliwo omu ku bakuumi bwe b'omu lubiri eyeesobola ne agamba ndi asobola okuleka ndi amutwala gye banaamusibira era bw'ati yatandika olugendo lwe naye ekyebuuzibwa kyali nti asobola okumutuusaayo nga tatolose. Ekifo kyali kimu bayinza okusibira omulangiro ono n'aba nga taddamu kuleka ndi atoloka okutandika okutulugunya abantu. Etandika butandise era tugenda maaso mpola tosadde kuleka ndi osubwa ntandikwa kifaananye twagala tumanye mulangira kyoyo ayogerwako mu bufunzano tutandikidde 1 2 block 1 block 1 2 blocking 1 2 ekyatandika butandisi era tugenda maaso mpola. Kale nno omukulu eyali ayogerwako yono olugendo lwe yali akutte terwali lwangu kumba abali mu block 1 2 Masanda omusajja omulabe n'ekisawo omanyi omuntu yenna nga obwongo obwokola alina butono aba n'obwongo obwokutwala bungi omusajja atwala ekisawo kyatwala alabiriza si kubanga mulimu emaali. Kale nno bwe balaba nga mutakalayika alinamu emaali kwe kutandika omugoberera balabe wajja ayinza okuba nkyadda. Tukyatandika firimu yaffe egenda maaso mpola nga bulijjo okuva mu Miss Production era twagala twemutako ono agenda n'ekisawo kino wajja yali akitwala. Kale olugendo lwe lwali luwanvu nnyo okusinziira nga yetwannyonnyoddwa obwakabaka buli bwalina kye bwali bwagala okwetaasa naye nga omwana oli gwe baali balina okutwala enfaanana ye teyali ya bulijjo, enfaanana yali moki. Kadi waliwo abatwazi mumunyweza nebamunyweza mujjewo emaali tugende tugabanire eri balina omutuzi waabwe abanyazi balina omutuzi ne badduka twala emaali watuga yasigaza mugwa ne mujja muvaamu kiki kino laba etabu abadde atuga ekyo tebakituga toyina wotandikira kutuga nyoka yatandika n'okusinga ku baasoose. Oyagala kuntuga laba ge batuga ye yennyini yatunulanga okutuga eno gye nayise tebaleeta obuzibu. Kati abavubuka bano bamanyi kye babbye abantu okubba kati kye babbye bakitegedde bulungi lwaki baagala okuleka ni baleeta obuzibu bannange.
okumutugambadde mutuze naye ono obulago obubuganye obulago ngenza okukwata bwenti omuntu n'ataama ogenda okwedegereza muguwa baala eri otukanga kutujja ku maali si bajja ku maali kyembagamba kyekituufu kiki onaga akubye mugabana nze siriiko bagenda okeberakerera mu kisawo mwalimu ebibugobugo abakungu ne basuula eri kati olaba mwana kati leero mwabaze ekyensawo ebadde ezimbye ng'omulikavu kati laba loosi byebiki bino efirimu tulaba ensawo kale wadde temubadde majja naye ensawo basobola okumpaamu mu nsawo mutaka wuno yeetegereza gwe babbyeko emaali yeetegereza bano baleka baagala kuleeta muzannyo kumbona takaleeta mchezo tutawona kale gwe babadde batuga okuluvanya kizuula nti atugika yanoonya engeri bw'atandikira kuba ababbye ensawo tebamanyi kye bazanyirako ekibuga ekyalimu ekibuga ekyali mu nsawo ekyali mu nsawo ekikwatagakyo kikutagakyo Kingston Productions abasangu beekireka bebakutusako firimu yaffe netandika ngaso ne bannaffe aba Eagle Creative Management Group etandika butandisi Ghost Title Productions naye nga zigenda mu MK Majestic Plaza ekyali tandikwa B Squared Film Production bebakuleetedde entandikwa ekifaananyi egenda maaso mukaabya era nga firimu eno yayiyizibwa mwana mulenzi ono Yunus Igwe so nga Yunus Igwe ye script writer era nga n'olugero ye yaluleeta ekyali tandikwa bazannyo wereba ono no munaffe nakola ku locations engeri gye zizuulwamu Yunus Igwe cinematographer ekyali tandikwa egenda maaso polampola era Yunus Igwe ye editor firimu eno etandika era twaga tumanyi gye biggwera Ghost Title Production ne Yunus Igwe bakoze ku effects zonna era nga Imran Sozi yataddemu akasimbi efirimu eno ebenga ezanyirwa kale no Yunus Igwe najasaasaanye sente ezo buli ekyetaagisa firimu eno ebeewo ate bazanye Wilbur Force najayambako mu kutendeka esinema era nga Yunus Igwe ye mutendesa w'oku ntikko awo nno firimu yaffe beetandikidde ddala kale nno twaga tumanye kyekyaliwo sabiiti emu emiranga gye tulengedde nga teginnabaawo omanyi omuntu yenna agenda okuleka nti munanga afuna obuzibu mu mirimu gye abaako kyakola tuli mu kyalo ky'Ekiganda waliwo amaka gaago era tulina mwesigwa ambassador ku sikuleni kwali nnyo Kinene Isaac sono tumulengedde mu sinema mpitirivu nnyo ate nga Namodo Karim Namodo Karim Namodo Nalubega Chalia wala omukyala gwe tulengera omanyi obudde obw'okumakya ennyumba ezikyali mu mbeera ziri ezaffe ezedda Wasajja Hannington kyala akeera kyala ano tebaganye batawaanya magala Emax Kurene tebatera kwagala fuluma kiro kale bucket ebaawo neyambako tugume Kalifa mwami akeera kyava alikawo akameeza teyaleka kameeza aleka kakabada kale nga aleka akakabada kuba muneyo mwami yena obuvunaanyizibwa olina okuleka akakabada oba akameeza oba akasitulu oba akayungu kyonna kyoba okayise jambala sitokiriza akwate ku babe nga yolekera ku mulimu kikakatako omwami okola ennyo famire ebe nga eri bulungi efirimu yaffe egenda maaso nate nga likyokuva mu VJ Productions so nga abannaffe baga nti osolo betusaako bobasa ku YouTube aba Ghost Title Productions Uganda bane bebingo papie mbadde manyi okyetereza musana nga gwa munange musana gwakedde dda akabonero k'okulaba enjuba eyo kitegeeza kuba ni obudde bwakedde omwami atannagenda ku mulimu oba aluddewo nnyo bw'oba tonnagenda ku mulimu efirimu yaffe yiino kanigabuuza kiri kitya onyumye nnyo singa obadde musambi wa mupiira kyetulu kyogera era n'omuwagizi aba agusamba ye musambi 13 omuwagizi oyo muwagizi omusambi ow'ebweru kanigagamba simanyi oba ekyemisana nkweni weerabidde wenteeka sente nteeka ku kakabada kumba akakabada waliwo ajjeewo mwami ng'akwata ekkubo abe ng'agenda ku mirimu gye efirimu egenda maaso kyala ayingira munda
oyo kwe kudda mu kisenge. Mwami yamugambye alese kakabada. Kati kumbe ennyumba eno erimu ekisenge ekirala. Ne wabaawo omukulu afulumayo mpola. Bagambe wedasiriyo sooka enzigalewo. Kikazi kino kirina nnyo olugezigezi. Ye kinene Isaac oligino names ng'ayambala bulungi bugatto bwe. Etaano tunulira ekyatandika butandise firimu egenda maaso. Mutaka ng'ayiwamu engatto. Nagambye okuva mu Igwe Creative Management Group. Firimu yaffe egenda maaso mpola mpola. Saagala genda maaso kugira ate bagende babenga bategeerera wano. Saagala bategeerere wano. Kyala avaayo. Genda okwerongoosalongoosako awo. Mazzi ebidomola biba bina ebikozesebwa ewaka olunaku naye okebera temuli. Kati agenda okujja mwami yamugambye abadde atadde wano akakabada kwe yatadde kakabada. Naye ate ogenda okwetegereza. There is not kakabada. Kintu kino nkoze nti ate. Hapana. Nkoze ntya. Mwami alimbye nga tatera kulimba. Kyava afuluma ebweru. Omwami tatera kulimba. Naye lwaba alimbye olwaleero mwami alimbye. Kyava fuluma noonya. Kati ogenda okwetegereza yafulumye n'akomawo. Bw'akomawo alingiza kwe kudda mu nju. Ono ali eno anoonya. Ani ankutta awatalaba. Kati mutaka kye yakola nga yeetereza nga neera yeetereza ng'afuluma. Kati bw'afuluma nga bw'omanyi omuntu okuyiya nga gyesimu ye. Yeefula ni akaddabuzi. Kati kyavaako baakubira essimu okusooka. Tenalira. Kati omukyala agenda okujja ogenda bannange. Mulamu obedde oli wano mbadde wagenze seetano mulamu. Bulungi mula. Oli otya mulamu oli otya? Bulungi. Ambuuzaako. Olabyeko kati nga mulamu wabaddewo akakabada awo. Akakabada okalabyeko? Akakabada. Kumbe onataka kakabada. Kwa nini hiyo mebuza kakabada? Umeona nini na kutwala kakabada? Oyagala kumpayiriza. Kakati omwami yaba atambula najjukira essimu yagireseeyo ewaka kati akyusa ddayo. Kuba munange abaami abasinga ensanyi zino essimu ye woofiisi. Omwami omukulu ng'atandika kuyomba mulamu. Oyinza otya okungamba nti nalabye akakabada? Era onoonyawo otandika okumpisizaamu amaaso ogenda onjogereko nga bwe ndi omubbi. naye mula. Kati nga mugamba mulamu si kyentegeeza. Noonya oyo. Era buli kaseera oba oyagala otandika okuyomba. Mbuuza. Kati si gwe otandise okumbuza ebitaliiyo. Ombuuzaabuuza ebintu bye saakoze kumanyira. Neluli wali ongiza mbuuza nusu 10. Tolotwala nusu 10 luwungasa eki. Kati ombuuza ettaano ekitamala kulala nki nga balo baali omwavu era kati neera yakuwa 15,000 oluzanze nina gye nzitwala. Ngenda omanya omuntu ayisaamu amaaso abantu. Kano agenda otuuka asanga bayomba. Tabuki. No, tetuli mu kuyomba. Nga mugamu naye tetunnayomba. Sente ziwale. Just mbadde mbuuzako mulamu oba sente ziwalese sinkebedde nga siziriiwo. Oba abadde yazirabyeko kye mbadde mbuuza munene nga womanyi munnange. Ye aba alowooza omubuuza oba omuvuma. Zirabako nti. Okizeemu. Kati ŋŋamba otya mbu nalabyeko sente kati nzirabako ki? Sente mu muntu bamubuuza mbu mulabyeko ne mbonga. Kwagala ekyo kintu ekyo naye gwe mukazi gwe nali nkwagala naye ntandise okukyawa simanyi muganda wange yakiraba atya nti gwe mukazi anyuma mu maka. Kuba kati ndabira ddala mukazi gwe ekintu kyoliko ky'okuleeta obukyayi. Onoonyawo nkyasiza muganda wange weegendereze. Mukazi gwe ebigambo byonna neeyisaayo ojja kunjawulako owooluganda ate ng'ekintu ekyo sikyagala. Efirimu egenda maaso. Kati agenda okujja nga ssente weeziri.
n'essimu nga weeri eyiye kyokka omukazi aga sente tezirabika jjukira ono ava kwogera bigambo bisongovu bambi mukazi wattu yakebedde dda nga sente taziraba jjukira ono akomewo n'azizaawo kawe nazitadde wotoolabe ng'amugamba sente ziizo we nagambye leka wutatege nze nga nsanzeewo yombagana mulekera ebintu by'okuyomba olaba wadde owayiriza muno naawe omuntu oba oyogera naye muddemu si bulungi sinakabyo owulidde efirimu egenda maaso era twagala twenuda gye bigwera ne sineema musajja mukulu ng'akwata bukule kandi atambula yeeyongereyo kaatulabe nkaini olabika obadde oyagala kunzanyirako obadde oyagala kummanyiira saagala kuddamu kummanyiira kikazi kimpisaayisaamu amaaso munnange mukyala ng'afuluma akitegedde kati abadde awaayiriza ki mulamu we kuba sente zaaddayo mbeera zisangiddwa awo kati kwe kufuluma agenda abe ng'akolako ebirala awo fuluma agenda akolekoleko ebirala ngawo bamuntu bamulekedde ezakameeza abalina okugenda okugula emmere kati ng'afuluma agende njagala olabe kati ono yasigala alingiririza nnyo omanyi abaalugendo y'abaganda totta kibe nga tekindakenena ndusu totta kibe ng'endusu tezindakenena mala kulaba mutakangadda munda efirimu egenda maaso omukyala wuuno ava mu katale ava kuleeta bikozesebweka akomawo ndagambye okuva mu Ghost Title Film Production egenda maaso mukyala ava kuleeta ndagala basi vakuleeta ndagala kati agenda otuuka eka nga TV teriiwo TV emebwaka nindako ndabye bubi kuba ne luli nagamba esente zibuze nga weezine kati atunula beba mulamu waaliwa nga yatineka kuyita mulamu agenda ayita mulamu mulamu akuttewa kwe kuzza amaaso munda ayo mulamu taliyo mulamu soko lindeko kaki akola nga akwata essimu bannange kino nga kinene kizitoyina okusinga ettaano ezagesoosa okudduka mukwano kati nga tasooka kubira bba soko komewo munnange jangu osooka ojja olabe nze ennyumba ensobedde oba ebintu bibula nze mbinoonya bw'oba ggwe omulala yabyagala bibaawo kuba kati ate kino ekizze sikitegedde kiki jangu mukwano sooka ojje yaatiddemu engeri gyasoose okunoonya sente ne zibula omwami najja ne zirabika yalowooza oba oli awo waanaakomawo omwami ne TV enedda ekyo ne kimala kiba ennyumba eno eba eriko ekizibu mukazi wattu ng'agenda maaso abirowooza katuba tuli awo mulamu akomawo ensi erimu abagezi ensi giveeko kali mulamu agenda okujja ng'ajja ne busiddi mala okulaba ku firimu mulamu sitole ki tewali ompozi gwe oba ng'ayingira mu takaaso kalabe ku bufirimu awo ava gula bufirimu tolinawo otandikira gamba nti omuntu yagenza ogula CD ejalabe firimu bannange kadi TV muginkwese TV muginkwese nga temube bantu bangu TV bagikwese mula ne mulamu egyo emizo gitandise oddi bannange
omusajja nkutta obusende bwangu bwekyavu ngende nguleka firimu nzikyendabeko ate TV ogikwese bukwesi kati tuba tuli omwami najja kikyati ne ku mulimu tannatuuka lwageza kugenda ku mulimu wabaawo ekimulemesa kyekigenda maaso bulungi naye waka watali mbadde ngenze mbeeko byengula nkomawo agenze mbe nga ngula ngenze okudda ewaka agitucho wa makanika teyakonna kiki ogamba mu TV teriiwo weyingira olabe weyingira olabe oba TV weeri oba omukazi TV agitowa makanika oba agikwese nakyo tukimanye ono mukazi apaana vijendese mu TV njireseewo nga ngenda this can't happen kyokubanga teri kati ongamba otyabo ono mpulira byayogera naze kulaba TV firimu ate firimu azirese ate TV teriiwo ate alowooza egenzi wamakanika agitowa makanika ono ate kyogera mula gwendesera mu ngendo kanika gawe ngendedde mulamu gwendeseewo naye nga kengende ndeete firimu naye nga jjukira mulamu yasoose ovvawo agenda mu katale omwami ono awaayiriza ate omuntu awaayiriza nga waliwo kye basoose omuwaayiriza nti mubadde wano ne bakizuula nti abadde awaayirizibwa omuntu oyo aba muzibu nnyo wakukkiriza kyayogera ndi bulimba ansa yakyo kati nze simanyi kituufu kyakwogera gwoba ombulira ekituufu ekiddibwamu nabadde ngenze mukati nze manne mulasewo nga ngenda mu katale totandika neera bwoti watandise nina byezi akameeza mukazi gwe lwaki naye tunula ng'okuwaayiriza nga n'ebikolwa byo byonna lukuwaayiriza lindako saagala mugire TV nene omusajja oteeka TV ewaka ez'akameeza ze baba beerumizza buli wobaako ekyamaanyi ky'olina okukola ewaka embeera emu ekyukamu kati omwami yeebuuza omanyi buli wobeera ng'oli taata ewaka nga n'abantu b'obeera nabo boonoonyi amaka g'enkulaakulana yaago ebeerako akabuuza kati ssebo baaba kyeyakola ng'asooka amuyita jangu ombulire mubaamu ababbi aba akiri mingi nga mubbi nkwenisooka otuulaawo baba wange baaba kweni ompise waliwo obuzibu kweni hakuna shida kani ngamugamba ndi ngenza okuyita nakyembadde njala twogereko kani ngamugamba omanye ennyumba eno okusinziira mu tusula terabika bulungi era twagala kugikuba pulasita tugirongoosebe ng'etunula ng'enjo mubeera abantu kiberenga bw'ova mu kyalo nti ogenda wa kani ngamugamba otuuka mu nnyumba eyo nze mbadde njagala osooka obe ngadda mu kyalo eka obeereko ewaka eyo nga mwezi gumu oba myezi ebiri osooka obe nga ntulongoosa kuba kati ffe tugenda kudda muzigo ogumu guli eno manju aye tetusobola kubeeramu gwe nange ne mukazi wange kati mbajja alwadde mu kyalo oba nja kuyita nga ennyumba ewedde lindako ongoba zako gamba leka lindako baaba oyagala nze ssebo ongobe osigale ne mukazi we kyante kyenkana kintu ekyo tekyenkana bulwa olimbye nnyo baaba olimba ekintu ekyo si kirungi bw'ogamba nti oyagala kusigala oba onkoze bubi toyinza kungoba kati ogoba muganda omukazi ono yagala twawula mukazi watwawula kati TV obuTV ke yatunze nampayiriza mukazi wo mubbi naye kati nze golanga omubbi omukazi anzibisa kati buli kimu lwaki omukazi oyo nze gwawaayiriza baaba ebyo byerabisa sigaza kisirani kyo zikanzire mu kyalo efirimu egenda maaso era mutaka yayombera sijja bbikiriza oba ongoba saagala mulekere n'ekisiraani kyo nze ngende kaakati mutaka bw'atyo bw'ava ewa muganda we mu kibuga adda mu kyalo naye nga mu kyalo naye taagala kuddayo era alabye ddala nga muganda wamwefuulidde okuleka ndi amweggyeko n'ayogera ebigambo bingi wabula ekyamazima kiri nti mutaka ono yali mubbi yakwata ekkubo okuleka nga adda mu kyalo njagala olabe mu kyalo gye yadda lyeyali ekkubo mwe twalengerera omutambuze bw'atyo bwe yasooka okuleka ndi alabikirako ddala jjukira okusinziira ku lugero lwe twatandise nalwo batugamba obwakabaka we bwamala ebbanga nga bulaajana nga sibuyina musika oba mwana yenna kabaka buli wataba na musika bwakabaka bubanga obukomye
naye bwe yagezaako okunoonya oluzaalo abaana ab'enzaalo baba si baana ba bulijjo biba byanaana nga tebitegeerekeka bibaako amasanamu bimubeera bisangigi bwe bityo kaakati munnange kale omwana oyo bwe yazaalibwa ne balaba nga tajja kuba muntu waliwo omu ku balisula ba kabaka abaasalawo ne beewa eddimu ery'amaanyi batwale omwana oyo ku nkomerero y'ensi era tulengera mutaka ono eyeewa eddimu eyo kyonna omwana kye yali afaanana yateeka mu nsawo kati loodi bw'amala oggobwa mu kibuga nadda mu kyalo alina ekikosi yeegattako babeereyo tebaagala kukola kye bayita okuba emisota ku kyalo munnange embeera egenda maaso mutaka wuno ku ttale efirimu egenda maaso ya gawulira omanyi sigalo yo tebamuseera kuba ogatta bisubi ogatta bugasi wali n'ogatta n'okola ekikuba oba ogase mukonzikonzi okoze kibanga kyonna kyoba okoze egenda maaso mutaka ng'ayitawo ayina engugu ye ayita ku ttale era teyeetaaga kulayika ndi asanga muntu wadde okugobererwa ajja alabiriza muntu ajja atambula bw'atunula emabega waliwo abajja agoberera alo gyajja gyagenda aliwo abajja wuuyo ajja atambula efirimu egenda maaso naye bw'atuuka erudda eno nga omanyi omuntu atambudde olugendo oluwanvu ogenda okulula alinga azitoowereddwa akaluubiziddwamu awo ensawo kwe kutereeza erudda kuba n'omuntu aba muntu okwetikka kaba kaseera kakulya naye n'okwetikkula oba olina okubala kuba buli wokuta oba olina okwetikkula kati ng'asooka akulumpanya ng'asooka adda mu ttale erudda funayo omululuuza guyinza okuba alaala manyi gukaawa kati simanyi bw'okozesa awamu kola gutya ng'asooka alabiriza bayinza obaawo alaba okuba weetikkudde wantu awo wazibu nnyo naawe kennyini oyinza okuwulira nga mutuufu kwega teweesiga gwe kennyini you can't trust yourself ensawo we yagiteeka eri mpumuzza waaki wawantadde ono agenda okumaliriza okuba nga eyeetoowoloza agenda okumaliriza okuba nga eyeetoowoloza agenda okujja bw'ati agenda okujja bw'ati we yalese ensawo ate nga weeri ensawo emeyende emebwaka kama ye alikuwa tema zike yake kama wewe anamaliza tema zike kama anatafuta nsawo yake hakuna cha kujiona ensawo emekato okujiwona agenda okujinoonya ensawo ekutewa obuzito we bulese ebizibu abadde azito yanoonya we yeetikkulira okwetikkula amaliriza naye ensawo teyinza kumanya weeri ensawo eriwa ensawo wetuddira ku baami bano engeri gye kiri nti tebalina gye babagisubula enjaga eyo bo banywa kunywa bunywi be bagyezingira mutaka agenda okudda eno anoonya buvunaanyizibwa bw'amaanyi obwamukwasibwa we buba nga tabulaba
soko olindeko bavubuka agenda osangedde abaana embakulu mujebale ejjokko muntu egyo ayitawo wano n'ekisawo waliwo gwe mulenga negwe muzibu sinjako bw'ogenza okulaba nga twagiza kati otulabanga fe abazze okulaba bayitawo n'ebisawo omuntu wano ng'ayitawo n'ekisawo nedda mbuuzaako obuuzi waliwo ayisewo n'ekisawo bannanga atutta ebintu by'abantu bagenda kubagala sajja kumawana baba twala eri tonatuusayo kuba security yo tusanzeko ekipande kya security twala eri embwayo mutaka nga tebamugoba sajja bali mu byabwe tebaagala kubatawaanya efirimu egenda maaso kitegeeza oba ekkubo lyakuta ogenda okubuuza kyamu naye ne waabadde tabadde wala taswira ni waliwo omuntu yenna azze omuswama kati agenda okudanga ensawo tagiraba bannange badde manyi gimpunyidde bannange meme ebadde egenze meme era mutaka yeeyagala nnyo kubanga ensawo eno agirabye kwekwate kubo asooke yeetereze bulungi baasi ajijijijijijiji kati awo nteredde bulungi ensawo eno kefuniddwa ng'akwata kuba okuleka niyeyongerayo atwale emaali eno kuba ekiri mu nsawo kikulu nnyo tekyetaaga kumbe waliwo abakuta ensumbi abalengera agenda atya mutaka agenda ngeni wayi anaatuusa byalugire ono ketulabe olaba kati balipootinga eri ensuwa yekolanga essimu etazanya ensuwa yekolanga essimu omanye genda okudda eno wano wetwatandikidde firimu abayaayi nga bali muzi 1-2 omanye ekizibu kyenjaga eyo buli woopiipa bwoti ekulaga nga ate olina okuyiwako 1 masanda kati bagenda maaso 1-2 eyabadde abuuza ekisawo bwe yazze emabega n'akifuna olaba lwaki adde akibuuza alika adde akikwese neerabirawo akwese omuntu yenna bwabulwako ekintu ekyomugaso kitegeeza kiba kya mugaso sooke tulabe ekiri mu nsawo eyo ala atagala kukola aba ayagala gwe yenna alina kyokutta kikusuuze nga batandika goberera musajja bajja bamulinya akagere aya eyo ensaawo omwana emaali ezitoola wasitula ebigabega emaali eri omwo nnyingi mwana kyetaaga mukabalumu mwana akabibwe ita wano panya ne batema panya baagala bamugweko nga tamanyi nti bamuguddeko egenda maaso efirimu egenda maaso naye kaakati lwaki sigenda maaso nemba nga ate wano wempitidde bwenti lwaki siyitira wano lwaki wano si wempitira lumu nemba nga nzigukira eno katulabe ludda gye bigwera kumbe gyatunudde yalowooza gyayita tayagala abantu bamulabalaba kuba buba alina ekisawo kyokutte abantu bakiranga mulimu ebyomuwendo ebiba birimu kale n'olw'ensonga eyo bo kye babaagala kwe kuleka ne bakusuuza emaali era bali abaye bagenda maaso n'ogoberera bamanyi mulimu emaali mu nsawo eyo efirimu egenda maaso nga yeeyongerayo abaniga balengera tamanyi nti waali waliwo abamulaba baasi bano si be nayiseeko bano ate yabasanze bakkuta babadde basatu kino kye bayita okusalako mwanguyire nga tannakuba nduulu muzeeyi ne bamukaba bali ne batema ne bakkirira ne bagenda
ensawo bagenze nayo abakyatuga yali akyatuga ne muvaamu kyoyinza okuyita dino si salambu oba temantima wabula guno abadde atuga manya baninga tebatera kusiba misipi empala agenda ojjulira eseerula ontuga omanyi kyotuga gwe alakontuga kale kumbe onataga tuga mimi sokolini baba bakyayagala omusajja gwembadde entuga nenzo otuga ekinywa nenkisika nsiga ekinywa nyiga balina omutuzi waabwe ababbi buli sikodiomu byebeerako omukugu ow'enjawulo mubaamu amanyi sokolinde ku bino byetubbye nze saagala gabana atuze bw'alaba nannyini nsawo kyafuuka ayeta soda kikkiriza ndi wa kati ongamba otyamba otuga omuntu ate mbwe simanyi navaamu ennyuka weyalayika gamukubye ye ng'ovudde kwebwe kati biki bye twabbye omuniga taagala kufiirwa byonna ensawo ebaddemu ebibugobugo kasita bajjajja mbajjeemu ensawo banambaliramu akanguwa nga tagenda n'ensawo y'abandi ensawo ng'agenda nayo kumbe nnyiniyo wuno Okay. Kale katulabe gye bigwera esinema egenda maaso kakati engeri mutaka gye yadda ku kyalo akojowa babadde babuteeze maali kubbe maali ddirwa egudde butaka akojowa baniga tabaako watuufu wakojowa bwambala ogenda okwetegereza wadaja akojowa ogenda okwetegereza eyabadde atuga yagambye lwatuze omugwa kino kyekyaddiridde ndaba bubi gakyaliko omanye engeri gye batalya nga beeyiwako nanywedde ekisesi gwe babbye ate oluyi oyo gwe babbye wampi ate ayinamu ezalimoti obanga olimu enjakuku agenda okukwata ejjinjaawo efunfugula eriyinza omutaasa nga omusajja gwakanga amulaba kale akiraba nga emisinde gye ginaakola kati yatutte ensawo ye wuuno bazitunda ku midaala ena kati ono ngenda gimusuubuza gomukenda twesaala kuyita ebanandabira kati omusuubuzi w'ebyamaguzi yanaamanya ze muleetedde maali omyenga agenda n'ensawo ensawo nkalu naye ezitowanga omuli munnange nga yeeyongerayo tugenda maaso ne mukaabya atambula nga eyafunye edda yawula yafunye edda storage wakati nze gye mwandese abadde nkyayiiyo ekiddako naye nga kyenjagala mbe nga mbakiriya kuba ensawo mwagaye temugiriiko nze njirina abazaayo olwalaba gwe bagibbyeko waduka omanye byabadde mu nsawo kakati olulengadde nyini nsawo yamanya emiranga gyegize omutwe oli agukunyulako ne gugoba sebo muzayi mwana sinze yakutuze mwana
Unaye katasonyiwa. Ono alabika tasonyiwa. Ono naye kasiwa kusonyiwa. Ono siwa kusonyiwa misino jejina nyamba. Labe chekome. Gwenja. Wole. Kale. Wabo bichi binyo. Nadalanga gobye. Bas. Ensonyiwa. Olitatenga timba tagoba. Muzei mwana. Mwana muzei kale mwana. Kade kawani bebakatandise mwana. Oyinza okubeera ow'obulabe. Naabwe nkuleka ku kyalo kuno. Oyo babye bamala. Mulimu abalogo balina eddogo lyabwe abanalyo mwaka mulamba talina gwe yaloze. Ojja omusiriwalirako. Kati yamugjamu mawe. Ngowewuka. Amugambe ndi wenkuleka wano ogenda beera wa buzibu. Omanyi buli society erimu omuntu atawaanya society. Bw'aba tannavaawo society tetereera. Kati we bagenze naye suula wali gasiya. Abalimu olubimbi oba bakuba nnyo amayinja awo agayita amavuunika amayinja. Oba muntu ne bakusuula awo n'obeera awo naawe n'owulirako wekinyuma ng'olijjinja ate amayinja bagatuulako nnyo ku kkubo. Kaakati gye basudde olubugo lwakusonzesonze ne lujja lweyambayamba olubugo ne lubaamu engeri gye lwekuŋŋaanya era kwe kutandika okutambula nga ludda muli. Awo nno okudda eruda waliwo omukyala wuuno kwata mu bidomola labika kyetaaga ku mazzi. Genda maaso manye ebyabakyala kuba ku lwabwe kasero weerongoosa omukyala. Abo batuweerongoosezza omukyala ateerongoosa mukyala ataba muyonjo. Kati omwami abaza omukyala agenze manju adduka. Ne taata Ssentongo kati amako ofuluma ogalabiriza olinga atoloka ekkomera. Taata Ssentongo mu bwase abadde abwase. Yebaza nnyo Wilberforce. Ani agaye nti nziruka. Kati nga mugamba otambule butambuzi tompadde ssente za mmere. Kati nga mbwamugamba agenda kulaba waliwo akalimu kalina okumaliriza. Naaga wonna wendaddira gumiikirizaamu. Olunaku olumu teruvunza nnyama. Eyo enjala ey'akakuluma awo si yegenda okutta. Owulidde? Kati oyinza otya okugamba tolina ssente nga n'enviiri nazisumuludde. Baala eri oba tozisibye osiibwa. Manye akyala ekyenviiri ekyo tebaagala nnyo ku lwabo. Mutaka atambula dda muli. Yatambula dda muli. Agenze noonya ssente. Abakazi bo tebamanyangako nti ssente zibula. Bo bakimanyi nti omusajja ye gwe provider. Amagezi go gonna galina kubeera mu kubeeza awo oba mu kuyiwawo. Katuddeko ewa abasajja Hannington ali wano. Tundeeku. Omwenge gukuba amagulu ne gudda mu kiwato ne gunyeenya ekifuba ne gukankanya ensikya. Omuntu ayinza n'okuyiga entambula etabadde yiye ekyokugaziwa nga tebadde entambula ye naye akenge ne kajja kaleeta obuzibu. Kubo ndyerabidde n'eryo erino lino liguka ano mba ntuuka tonjuya ndeka. Bw'omusanga ayogera olowooza alina gwali naye ndeka. Tonjuya. Egenda maaso tonjuya. Saagala tonjuya. Ebyokukunjuya sooka ondeke. Totawaana we kunjuya njuya yuya. Njuliza bwereere tonjuya. Egenda maaso. Tonjuya. Saagala byakunjuya. Kenge kalungi kano. Basajja. Ogenda wetingereza. Mutaka ali mu jjinja bamulookinze. Gega amenja ge bagausanga naga jjinja lya musambwa. Wasajja nyambaako. Nzija wano. Soko lindeko. Stupid.
gasi da genda gwe ndeku eriwa omutamiivu omukanga ayina endeku ye abadde akutte wafu endeku yange mbadde njeresewa leero yagireka awo tolaba neera talina kagenda naye endeku Nasozi yanguzizza omwenge gwadde mu butwa hapana ejjenja lisaba litya obuyambi mutaka agenda maaso ali wano abirowoozaamu kaakano ewaawasajja aliwo afulumya engoye kyava ateeka erudda engoye mala okuteeka oludda engoye aleeta egundi agenda ayoze genda maaso agenda maaso ku kyokwoza kyaliko ono ebirowoozo bimuli bubi ekimuli obubi byebirowoozo okuva lwe yakangiddwa guli omwenge gwamweddeko bugwi tegunnadda kati waliwo ayita maama naaka bangi bakyala baba n'emboozi yaabwe kati oli kuki oli eno weefulukuta bwefulukusa esa wano obugoye bwange nga nimunenga mugambadde nyala kwangu yakungoye zino ndeka ekitabo kyange okintwalireyo deni okwateko kale tewali buzibu oli ali mu birowoozo kagunya wasajja Hannington ono genda okwetegereza omwami ono birowoozo ng'ayina bingi ono kwe kuleeta egundi omwami ng'ali bulala wamukoze eki ngeni sirina kye namukoze naye obwedda ali bw'atyo suubira kubeerawo simanyi omanyi gonna musabye sente z'emmere n'ayombamu awo ayinza okuba abala kyakungoba kati bwakwegendereza manyi omukyala kati newaka bannange tewaddika kyova olaba omuntu wosalawo nti ofumbiddwa olina okuleka ndi ofuba n'obeerayo nja kujja nkusanga kani gamuga kansooka endaba omusajja atabanga ayagala kunzita kyakubuulira oluvannyuma edda nga omanyi abakyala balina enkiiko zaabwe ezanneegenda naye ono leero teyagenda mwami ali wano abirowooza kyonna kyalowooza tetumanyi kaakati ekyaddirira yakwata ekkuba akomewo nga tekuli mwenge yadda n'omuggo jjinja gwe yogera ondabe kuba togalamidde bambi bagambe bali banywanyi bagambe nti nze bandookingidde wano saagala ku kiki kye mwakoze yabalookinze yabalookingidde ki omutamiivu ayogera yeeyagala kakitegedde gwe basibidde mu jjinja talina bwekyusizo sebo oyagala nkuyambe obusungu bwe yakusibye nange bunkwate mumanyi buli lunaku temwagala kukola okimanyi bulijjo naffe tunoonya engeri gye mugira kati luli mwambonyaabonya ne munziba nez'abalajje kansooke ate ono nkola kyoli musibe kyenga nkuteera direkiti mu ddomo tonnanywa mazzi ogambe ennyo ntekuluma tamiira lumu mukojo gw'omutamiivu gubanga nguuli ye kennyini aba distributor fano distributor sorry distiller aba fano distiller yabadde nende kuyajerabide sikwe kugitwala yamukojowera bukojoweze yategedde omukozi w'effujjo osanga omukozi w'effujjo omujinja n'omugaaka nkuyambe kyoba oyamba oba okimanyi efirimu egenda maaso munnange tofa ono nga tasanga tofa nga mugamba oli kuki nkaini obadde oyagala mbe kuki mutebi omanyi gyali ate nze manyi kati yeewuunya nnyo lwaki oli bamusibe banno nga sibasibe ngayogerera mu jjinja
kani gagamba Mutebi ngali mu jjinja eki awazinyunga yogera njenva Mutebi ali mu jjinja mwayogerera mwakasiba kugamba buli sawa obeera otamye ngege oli kasero oba okubidogera bya kisiru kati omuntu aba atya mu jjinja ng'ayogerera oli muyayi namu yadde n'ekikumi newookebera simanyi oli musoko linde nekisoka ayagala buyambi omukyalo bano kende eriyo tambula toyinamu ssente oli musiru bo bennyini tebaba nazo naye tebaagala muntu atambula nga tayinaamu efirimu egenda maaso ono aba ali wano nga mune bakoze amanyanga bane nze nadduse nembalekayo mwana watulekedde wali eri nga mugamba ndi omanyi ndi watulekedde tambula ngende waka nze nange navuddeyo mbe nga nzire ewaka omusolo nga gunnuma naye mbadde ngenda nekusalawo mba nkojowaawo kati mba nkyakojowa ngenda okwetegereza ng'omusajja simulaba omusajja ankubye oluyina kati mpulira omutwe guzimbye wadde okyagulaba mu bufiga yaagwo naye mpulira ninga aleeta sente mpulira omutwe guzitowa nnyo era simanyi omusajja ono omanyi omubbi abba nabba nga tasangayo gwabbanga muzibu kati oyinza okubba sasa muntu n'omubba ye najja kufuukira ekirala ebiwamulabyeko kati ng'asooka mugamba ndi Mutebi y'omanyi gy'ali agamba ni wedda amanyi gw'oli naye kubanjukira ono yagee tajja gabana kati ng'agamba Mutebi yennyini yagenze n'agwa mu buzibu omutamiivu ajja awoza mbu amulabye mu jjinja n'agamba sooke tulabe omutamiivu ono atunyonnyole Mutebi amulabyewa mbu yamulabye mu jjinja kali kwe kutambula okwolekerewa omutamiivu basooke bagende balabe omusajja balala kituufu ali mu jjinja kati tukwate kubo musajja mukulu atudde wano abirowoozaamu nga aba akyali wano ssebo mutambuze wangi agenda okuzza amaaso gwali mulimu gw'okutwala omulangira gy'ayi ogenda okulira eddoboozi ly'omukulu liva mu nsuwa kale nno yeeyama omulimu gw'okutwala omulangira mukaabya naye kaakati omulangira baba bamutoloseeko ekyo kibi nnyo ffenna tukimanye ekiddirira omulangira bw'atuuka bw'atuusa abantu baba bajja kufa kati mulimu gw'okulabika ndi okola ekyo mu bwangu ng'omulangira tannatandika butugumbuzi oli omulangira buli wabeera atuga butuzi efirimu egenda maaso nkoze ntya ekyokukola tugenda kutandikirawo ekitundu ekyokubiri tubadde tulaba mukaabya ekitundu ekisooka MK Majestic Plaza 5 edduuka lina bamunaana yensibuka era ge maka g'ebina Uganda firimu yaffe gye tubadde tulaba eno yo bwete bwefundikidde entandiko ekitundu ekisooka era tuba tuzzaako ekyokubiri